naye waliwo bannafa babutulemya okolerera kuba bulungi olya kwagaliza kussa mabega osabirira mungu wangale olya kwagaliza kussa muntana buno bulamu wanyumye naye waliwo bannafa babutulemya eno duniya yanyumye naye abalya mmere bangi abagitulemya mazima bwe byatuuse tusabe mukama tuwakasengejja ensali mu banafuusi buli omu gwotunuulira alina bamukaabya ekinnuma abamu balagibwa bwemage yawalanira munne byatakola ekizibu biba byafuna bana balya mmere mbavuddeko bazibu kumanya oba olina pulani zopanga zipange naye bali tobagamba abantu b'ensi eno munnange tebagala basingako bazibu abantu babiri buno bulamu bandibadde bunyuma naye waliwo bannafa bandibadde kolerera kuba bulungi olya kwagaliza kussa mabega osabirira mungu wangale olya kwagaliza kussa bazibutebagaliza buno bulamu wanyumye naye waliwo bannafa babutulemya eno duniya yanyumye naye abalya mmere bangi Okay, keka akayimba aka Adam Mulwana afudde amakya g'olunaku olwaleero ate era ne ku nsonga endala amawulire ge tuwulira around galaga nti ne Honorable Segirinya bambi obulamu naye si bulungi mutongere muteeka mu ssaala Allah amusuuse. Kale kakati divorce ali ewali ssaawa zino ali mu maka ga Adam Mulwana ne bamututte bw'aba ali ready bamutwe tulabe enteekateeka nga zigenda maaso. Divorce wewa butere fine yaffe omulabi atulaba olunaku olwaleero haffi n'omulabi wa terefayina mwase mutyakase mwase bulungi mu kisaawe ky'ebyokusanyusa n'okuyimba twafunyemu eddibu ate eddala weewaawo tewana bakuyita mwezi nga tuviiriddwako muganda waffe omwagalwa w'abangi yatuvuddeko mu maaso ako gye buvuddeko naye kati essaawa zino Adam Mulwana yatukubira kayimba toka kwa balabala yatikirira nnyo mu kulonda kwa 2016 olunaku olwaleero bugenza okukyanga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Wano wendi ndi mu Makindye mu makaaga wadda wangaalira wenjogerera omubiri gw'omugenzi era gwatuusiddwa dda era abantu ab'enjawulo mikwano gye n'ab'eŋŋanda baatuuse dda mu kifo kino okulabika nti babeerawo mu kaseera nga kano nga muntu waffe tugenzeeko weewa abantu ab'enjawulo weebali okuba nti bakeddewo dda olugendo kubanga twogeramuko nabo olunaku olwaleero batubuulire abamu basembye okwogerako ddi n'omugenzi biki naddala ebitono ku ebyo bajjukira ku mugenzi weewaawo taata butere fayini yaffe wassuuta taata nga kitalo nnyo bannange kitalo ddala omugenzi wasembye ddi okumulabako Mulwana mbadde ndodde nga simulaba mbadde maze ennaku nga 3 naye yankubira essimu mu nnaku zibadde nga 4 mabega nanga muganda wange naye nga tojja kundabako embeera mwendi nga genda kutuuka nga nyina ebintu byenyina okugamba nga tusibikugambye aga mubajje sigwe wali badde omuntu atalina kukola ki nemuga blood ekituufu kiri nti siriimu nakasafari keŋŋendamu nengenda kujja nkoleki ngenda kujja nkulabe nengenda kujja lwakubiri aŋŋamba wakiri ne bw'oba nga toliiwo wakiri essimu ekola ki essimu emala kakati mbadde mukubira essimu 3 buli lunaku yesterday ku ssaawa 7 namukubidde nemugamba Mulwana mukazi yakutte essimu mukazi naŋŋamba mulwaddemukko wano namubuuza ani akubye kuba naadde nkubisa namba yange MTN ng'omukyanga teriiko linnya nemugamba mubajje nze kennyini nga ze yeesooka mubajje namugamba mumpe nagamba blood funyeemu wano akasujja n'ekitengo naye ndi mu mbeera si nnungi nemugamba ogenda kuba bulungi naye kyoba omanya olunaku lw'enkya ngenda kukola ki ngenda kuyitayo njogera naye buli lunaku kuba musimu yange bayiza ye muntu gwe mbadde nsinga okwogera naye emirundi emingi kuba badde mukwano gwange wa ku mutima kati naŋŋamba kale ogenda kujja ondabeko naye
bwotuuka blood tuukira wano kuba nyina ne byennyina okukola ki okugamba ekinnumye Mulwana afudde tabiŋŋambye ate nga adayina byalina okuŋŋamba naye afudde tabiŋŋambye kubanga zibadde ennaku zibadde ntono nnyo ate nga yankubira olwedde ntambudde kuba yankuba essimu eyo ginjogerako yaginkubira ndi mitiiyana kubira nga ndi mitiiyana nga nyina okutambula ende paka 40 bino ebyebivulu byaffe nga bwe mubimanyi mbadde ne show weekend eno yonna paka saawa zino nti ngenza okufuna amawulire g'okufa kwa Mulwana gazze ku ssaawa 9 ez'ekiro nga baŋŋamba muganda waafudde neŋŋamba inna lillahi wa inna ilaihi omuntu gwe nayogedde naye eggulo ne Mulwana kyemanyi yakunyumizako ku bulumi bwayiseemu asinze kwogera ki ekisinza okutwala Mulwana? Mulwana abadde n'obulumi bungi bayira abadde n'obulumi bungi era abadde abuŋŋambako naye ng'ekisinga kibadde kya butwa adde ayogera nnyo ku kintu ky'obutwa bampa obutwa blood bampa obutwa kakati mu nnaku era nga olwokuba nti mbadde njogera naye buli lunaku emirundi ng'esatu yaŋŋamba lulina ŋŋamba muganda wange ŋŋenze ne bankebera kansa naye ekawungeezi ngenda kukuwa naŋŋamba ngenda kuzijjayo results ngenda zijjayo enkya ngenda kuba nkubuulira ekikoze ekivuddeyo tewayise nnyo obudde buli awo nankubira ate ekawungeezi naŋŋamba blood results zivuddeyo naye nga tuli balamu kansa tetumuyina nemugamba kati ekyo kirungi bw'oba tolina kansa olowooza ki naŋŋamba kyengenda okukola muganda wange badde njagala ngendeko mu kyalo ewa maama kakati ku lunaku olwali lwakumeka lwakubiri ku lunaku lwokutaano n'agenda mu kyalo n'agenda n'abeerayo ekawungeezi wayaŋŋamba nanga blood siina mugavuga mu motoka naye bantutte wano mu paaka kaninye ngende eruweero nemugamba kale tugenda kuba twogera kati bwe yatuukayo nankuya nanga blood ntuuse bulungi nemugamba kirungi kasita otuuse bulungi mami ali atya nengamba gyali then ku makya nenziramu nemukubira kubanga mbadde mukubira essimu 3 buli lunaku ku makya nenziramu nemukubira nemugamba waayo oli mumbeera ki nengamba siri bubi naye ndi wano nemugamba mami aliwa mumpe mubuuzeeko nengamba mami taliiwo yagenze mu nnimiro nga bw'omanyi naye ndowooza bwononkubira gundi nja kuddamu nkole ki nga kitalo muganda mukulu kisalinga kya Adam Mulwana lw'ensonga nze mpangadde Makindi nze ndi wa comrade Makindi comrades bank naye mwana Mulwana bwe gwedde musanga ng'obulwadde bumuluma ng'agabye ddala sigenda kola ki sigenda kuwona nze banka ebirani basanga ekimu kyonna mu lubuto ebintu byonna byakutukakutuka era nkibeera nga kiri mu bulamu bwa Mulwana kati leero twadde mbaala mu vox nga tuzukira nti Adam Mulwana akoze ki era manager analysis n'abiikirawo ku CBS Adam Mulwana afudde ntaga okubeera amasimu nenkubira oyo omwami manager Mubaje nga manager Adam Mulwana akoze ki afudde so tubeera awo ntukuma ekyoto wa Hajji Haruna usawo ezituuse ne baleeta omulambo tuguvuga mpaka wano omuganda waffe atugenzeeko enteekateeka z'okuziika ziri zitya puroguramu yafulumye enteekateeka Hajji yazitegeera akiriwano mbuuzeeko ku Hajji Haruna butereevu ku terefayina atulaba olunaku olwayo kitalo nnyo Hajji nga kitalo nnyo Hajji kitalo nnyo butereevu terefayina Hajji ng'obadde nfanfe wa Adam Mulwana obadde naye akaseera konna wasembye okubeerako ddi ne Mulwana Adam tubeera naye buli ssaawa tuba tetwerabye tuba twekubira naye kati yanjawukanako jjo awo n'abaako gye yeekoonyeeko nindowooza nti awonye ali oke naye yaba ayogera ng'owulira ndi musajja w'amaanyi azza engulu naye kati weyakomyewo gye yabadde awo abaŋŋambye yabaddeko n'eggulu jjo yaliko eggulu ali ne banne abayimbi banne bamugema
nimanye nti omusajja wange akoze eki ateredde akati ate badde bukyaba nkubira naye yafunyemuko ku mbiro bangabe yabadde nabeeri nti yafunyemu embiro zona azimutawaanya kati oyazze namugamba weyalabye omukulu gwe yabadde alina okulaba nakola ki nakomawo teyabadde ajja weyatuuse wano endo embiro nezitabuka ndowooza naggwamu nti abadde mulwadde naggwamu amaanyi akati era kyensembye okuwulira nti yaguddeko ne mu kinaabiro olw'embiro ziri akati oyagudde mu kinaabiro ne batukubira ne babiyoolayoola gamba nti mutwale ku ddwaliro kati badde mutwala ku case clinic bamutute ku doctors clinic genza omutuusaayo nga bagamba omulese yafudde dda. Enteekateeka z'okuziika ziri zitya okutuula mu kifaananyi? Enteekateeka z'okuziika ziyinza okuba zo za nkya oba tukyalinda famire tuwe naye tuteese tulabe ebintu ebitambula naye nga edda tugenda kutwalako bodi eno egenda kusulako national theatre awo tugenda okusinziira tumutwale wakuziikwa kyemanyi yagamba Luweero. Butere fayina yaffe embeera bwetyo bweri mu kitundu kino mu maka ag'omugenzi kati Adam Mulwana muwagalwa w'abangi mbadde nkutegeeza oli nga bwentandikidde tulina kuweza weeks 2 nga tuviiriddwako muwagalwa w'abangi baby deo mu kisaawe ky'ebyokuyimba ate ne Adam Mulwana bwatyo bwagenze weewaawo ekisaawe ky'ebyokuyimba kisigaddemu era eddibu ddene nga Hajji Haruna bwakugambye wali enteekateeka tusuubira okuba nti olunaku olwaleero omubiri gw'omugenzi genda kusulako ku National Theatre te okuziika ku biro okwenkya nga bategeeza nti tujja kuba tuziika saidi z'Eluweero weewaawo enteekateeka ezisinga ku zino tujja kuba tuzifuna mu maaso amawulire gaffe ag'enjawulo omuli kawunyemu mu bisanyusa mu puroguramu zaffe ez'enjawulo lwekumire ku BBC Finance Divorce Matovu mbeere bulungi wangala ali maaso moja. Okay, kale nga Divorce wagambye ebisingawo byonna maaso awo kawunyemu